Wetutukidde mu ggombolola y'e Kibalinga mu disitulikiti y'e Mubende olwaleero omuzira omuyitirivu gwe gutwaniriza. Guno gwavudde ku namutikwa w'enkuba eyafudde embye n'alekanga ebirime bingi byonooneddwa. Ensuku z'abatuuze zaasigadde zikanduddwa nga n'endagala zisensebuse. Lumonde ne muwogo tekwasigadde bikoola n'ebirime by'abatuuze ebirala bingi tebyalutonze. Tulabyeko ne ku nkoko ezaafudde olw'omuzira. Bwe twogerera nga batuuze mu bitundu ebyakoseddwa ge bakaaba ge bakomba. Bagamba nti enkuba eno yatandise ku ssaawa 8 ez'omu ttuntu okutuusa ku ssaawa 11 ez'Akawungeezi. Ebyawaka byonna olusuku lwonna nga bwe mululaba lwayonoonese yayulise nankani byonna nebigira. Bano beeraliikirivu nti boolekedde enjala gw'omuwadde akatebe n'obwavu kubanga mu birime bino mwe babadde bajja ekyokulya ko n'okusasulira abaana baabwe ebisale by'essomero. Enkoko zonna zaafudde, embuzi zaafudde, ente zonna zibadde zitonye omusaayi. Ova hali kwijabo okupakira egutiya barayigula $200. Ngeno hati zona mu mutiti halimo nakatina kamwe. Francis Asimwe atwala ebyokwerinda ku kyalo Kasaana e Mubende nakyo ekyakoseddwa enjege eno agamba nti abatuuze batandise okuddukira gye bali okufuna obuyambi kyokka nga nabo tebabulina. Tugenze kutya ku nkyawo leero abantu bonna bakungaanye batuuka ku baakakiiko naffe nga tetulina kye tusobola okubakolera naffe nga tukaba nga bo. Kansala atwala Emiruka egyakoseddwa mu lukiiko lwa disitulikiti Richard Nsenga agamba nti abatuuze abali eyo mu 1000 be bakoseddwa era asaba ofiisi ya Ssaabaminisita Robina Nabbanja okubaako engeri gye bayambamu. Office of the Prime Minister evunaanyizibwa ku bigwa bitalaze esitukirewo omunambiro okulaba nga abantu baffe bafuna ensigo gye basobola okuddamu okusimba, abantu baffe basobola okudduukirirwa naddala nga ku mmere.